Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku lwaleero zzenamu abakyala abaana abawala njagadde mbabulire ku ddagala lino naddala ggwe wenna ng'oyagala okukola saaviisi obukyala bwo ng'oyagala bubeere nga bulabika bulungi, njagadde nkubuulire ku ka oyiro kano kagenda kuba kakuyambako bulungi nnyo okubeera nga kajja kukuyamba okubeera ng'ojja kukuumirako ettama eryo. Mulimu omuntu ng'olina ettama lyo naye nga tomanyi kiki kisobola kubeera nga kirikuumirako, n'olwekyo njagadde nkubuulire ku oyiro ono agenda kukuyambako okubeera nga teriggwaako, okubeera nga terifuna nkanyanya, kwegamba obukyala bwo bubeere nga bulabika bulungi. Abakyala abasinga mmwe singa mwetegereza nnyo obukyala bwammwe obwo buba bulabika bulungi ng'okyali mwana muto, ng'okula naye kituuka ekiseera ne bubeera nga bweveera, eyalina ettama ne likendeera, obukyala bwo ne bufuna enkanyanya, kwegamba ne bubeera nga bulabikira ddala bubi. Njagadde mbeere nga nkubulira oyiro ono ajja kukuyambako. Oyiro ono ayitibwa castor oil. Oyiro ono ava mu nsogasoga, n'olwekyo ka oyiro kano gwe wenna omukyala kikulu obeere nako. Buli mwezi beera ng'okasiiga ku bukyala bwo, obeere ng'obukola ka saaviisi, obeere ng'okuumirako ettama eryo nga bwe nkugambye. Jjukira buli lw'ogenda mu nsonga oba buli lw'ogenda mu nsonga zammwe ezo ez'ekikyala, buli lw'ovaamu beera ng'obukyala bwo obukola saaviisi, beera ng'obusiigako ka oyiro ako, obeere nga obumasaaginga mpola mpola. Ka oyiro kajja kuyamba obukyala bwo okubeera nga tebukendeera, nga tebweveera, n'ekirala nga tebufuna lukanyanyakanyanya. Oyiro ono atundibwa, ojja mufuna mu maduuka agatunda ebizigo, batera okubeera ne oyiro ow'enjawulo, neefuna castor oyiro gw'oba ofuna yajja okukuyamba ku nsonga eyo. Buli mwezi beera ng'obukyala bwo obusiigako ka oyiro ako. Kale bw'oba tosobodde buli mwezi, kikole oluvannyuma lwa myezi 3. Bw'oba ogenda kukasiigako, kyenkusaba sooka okole bw'oti. Bw'ova mu nsonga bw'oti ne wayitawo olunaku lumu oba ennaku 2, nkusaba weeteeketeeke bulungi obukyala bwo, beera ng'obuggyako enviiri zonna zisaleko, kubeere nga tekusigaddeeko wadde kaviiri n'akamu. N'olwekyo bw'omala okuggyako enviiri ku bukyala bwo, funa akatawulo akalimu otuzzi otubuguma, beera ng'ovumbavumba obukyala bwo, buvumbevumbe n'akatawulo k'otadde mu mazzi agabuguma. Bw'omala obuvumbavumba, busiimule bulungi nnyo, n'oluvannyuma kwata ka oyiro ako, beera ng'okasiiga ku bukyala bwo kungulu kw'oba osiiga ka oyiro ako ke bayita castor oil. Bw'omala okukasiigako, beera ng'omasaaginga amatama ago ag'obukyala bwo. Bw'omala okumasaaginga, ka oyiro ako kalekeeko, bujja kusigala nga bukyala nga bulabika bulungi. Omanyi omukyala abo obanga olina ettama lyo bulungi ku bukyala bwo, ekyamazima obukyala buba bulabika bulungi. Ekirala, oyiro ono ayamba kukuumirako ttama eryo okubeera nga terijja kweveera, terijja kuvaako. Lowooza mukitegedde bulungi nnyo. Ayamba oyo abeera ayina ettama ng'ayagala abeere ng'alikuumirako nga terijja kuvaako. Bwekityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako.